tuva mu covid kola tuchenga covid yao March yao bali bateka mu lockdown yao watusumula mu lockdown ogamba netufuduke kana abavuka abange mu July sana gwali mu July ngabatadda etujje tali ko lusuku n'abavuka yatu alusimba musana mu yitirive abo bajalunga abanye bitoko bibiyasima Owekitiibwa bw'ogamba bavuka otegeeza ki? Abaana bo bange tujja wali buli weekend esembayo mu mwezi tubeera nabo. Anti abaana balowooza nti Kasadadi aba yakolamu teetaaga kulima. Gwe lwaki abo bawaleeta balime Owekitiibwa? Kati wano era bye balya biva wano. tena byabwe. Beera n'eminwe nga mimpi naye nga minene. Gagiye kutebwe giti. In fact mu matooke. Dira kuba number 1 mummere mwazi rumene kibuzaani anya kibuzi kibuzi era n'abatwala ebweru ku export kibuzi ya ranki bali kutwamu yedi wali lili akati kitwakola pozi wano kuba ntira wali wakapa twafuna obusale tusima ebinnyo kwetoola ekitooke bino nga waliwo watano yeto tekayo obusa bola kusuku n'okugerawo tuteeka mu sobati awo n'obikka kati bweno first harvest wakati kutema mu nkota zisooka abantu b'omu Buganda baagala okulima naye tebalunda kati kati nga kino naye olusuku lwoliri okuyinza bwendo okuteeka ebisafama n'okutwama n'okugenda tujja kutuuka yabaali naye olusuku yikange mu kitundu lowooza nti omuntu yenna kintu kino akisobola naye lwaki nasalawo nkola ebintu bino ntawanyizibwa nnyo okubeera nti ffe abalina ku busobozi obutonotono we are the laziest tusinga obwangu ennimiro yaffe eri mu katale nga tulina ettaka ly'abakitaffe ne bajjajjaffe eri mu kyalo eyo bwe tufiirirwa tugendayo ne tuziika mu nnyimbe ne tuddukayo naye wano mujja kulaba nga muddayo kujjako gyamu dakiika 30 oba oyingidde ebusega kati wali ensonga lwaki nnimira wali mu katale k'ennakasi galino weebiri wano so that's for me the philosophy tenga byogula wali amafuta gakuleetera wakano ogenda n'emmere nti abantu b'omu kyalo tubavunaana nti badduka mu byalo naye ffe abafunye ku busobozi tetuzzeeyo kati omuntu wayinagadde ne waalabira ku kitooke afune idea kati wali kalugira watuluga ekibanja akitunda nga alumba boda ng'ayingira naye wano ate kitugamba nti abantu batunda ettaka okujjako nga mbeera yeekanye kati wano ntunda enfuko ogenda kumpaaki naye tosobola kugamba nti tatunda ttaka ne mukama we namutegeeza nga nti message ogyogera naye something I don't agree with kubanga omukitunze omuntu kuba nti alina obuki obwetaavu kati okumuggyako obwetaavu gavumenti erina kubawagira si bino byegamba simanyi bekigaana abantu okulima kuba tebalina byapa no way kuva dde abantu balimanga nga tebalina byapa ebyapa bino creation ya muzungu in the 1920s aye ne mu 20s bebakubisa ettaka ziri square mile 8 ze baagabira abantu abasobola okubikuba tebagala n'abantu 100 abakubisa ettaka naye abaana basigala nga balima emmwanyi bakuba ku kibanja nanyi yakkiriza kulimirako omwanyi okujja nga mukkaanyiza naye balimirirangako ebitooke so omuntu wa bujjo okumugamba nti ekyapa kye kimugaana just politics naye nga olinga obusa tetwalinanga nte naye twabukuŋŋaanyanga mu makubo n'obusiba mu lulagala bulungi n'olusiba ekyayi kyo ku mande ne musomera mu kabiri kakibinaokola kalungi kale basobola okuyoola obusale era ne maala essomero basobola okuŋŋaanya busa ngenda nga atya ku bitooke byange mpolampola so that's the philosophy so tukola ebintu bino mpolampola nekirasaala kujja mu kyalo ate nezija nabintu kuva Kampala abasuumuseemu tusobola okugitwala mu maaso eno ensi yaffe is a food basket. True. We shouldn't be like this. Tulina abantu tugamba nti tetulina mmere nze era mu covid omwo kubanga matches naina sticker naye benina abalala tebalina stickers naye netulabiranga omuntu asobola okwenkyalaga tofuluma gate takuwadde mmere tugamba omuntu asobola okufiira mu nnyumba era wakati tusimbawo ebitooke 20 ku kikomera awo waka era tubiridde tulya ejuze naye batemyeyo enkota awo tugamba abantu bano abazungu tebalina spaces nnene
n'esipesi etono ze balina bazikozesa just ng'okalina bubeezaawo oba ku lubalaza olotekawo ekisawo kyo n'okiteekamu ettaka notekamu just ebikolo by'ennyaanya 2 nabisima akusukubidde okulaga abasomesa nti muyigirize abaana ennyaanya teziva mu gundi mu supermarket waliwo yansanyusa yasanze omuvubuka omu nga mugamba oyo bbogoya nagamba si bbogoya ate nga musajja wawize emyaka 2 yamanyi bbogoya aba ayengedde ono omubisi tamulaba akimanyi bbogoya kiba kiwagusi nkota teraba I was so annoyed. Ugamba nolwekyo nti ugamba ebyembi byena basimbira mu bipooti olwaggwawo ne babirya ne banyumiza ngayo abaana babawoomera tebazzaamu owekitiibwa kulikayo mu nnimiro gyebale gyonna gy'okoze omwaka guno 2020 gubadde gutya mwaka 2020 okuva covid yatuyingiramu si kizibu okugunyumiza munno kuba buli muntu waali aguwuliddemu era tusaba Katonda byetuyize bitusobozese ng'embeera eteredde ate obiteeka mu nkola. covid engeri gyakubyemu families ez'enjawulo n'abaana abasinga tebazze kusobola kuddayo ku masomero. Owekitiibwa Male, bubaka ki bw'oweereza eri abazadde omwaka guno n'omwaka ogujja eri n'abavubuka aba Buganda? Sooka twagala okwebaza Katonda nti gw'omwaka tugutambuza mu mbeera yonna kuba tulabye covid nga gavumenti evaayo n'ebyetugamba tuteeke mu nkola nga n'ebimu bye by'omuggalo naye nebisanga nti abantu ebaggaddewo naye nga terina kyebakoledde olwekyo abantu bangi balina kye bayigiddemu abaana bangi tubadde nabawaka nga tebasoma olwekyo twebaza Katonda ntusobodde okutuuka leero twandyagaddeyo bye tuyize mu kiseera kitubedde mu kiseera ekyakazigizigi bitusobozese ate okweteekateekera ebiseera eby'omu maaso. Manyi buli muntu alina kyayize teri atalina kyayize era talina kyayize mu kino ekiseera nga talina kyayize nayiga okusala enviiri kubanga olina kubanga bagagi saluuni nzigali kati onoogenda waani ne baba tebagambye nti gendayo naawe otya okumuyita n'olwekyo tuyise okubeera ntusobola okubeerawo mu mbeera yonna tusobodde okumanya nti Uganda eno erina obusobozi abantu balina obusobozi olwa gavumenti balekerera ne basigalawo ekyo tubasaba ekyo kye basobodde okweyimirizaawo mu ngeri yabakiyigireko okusobola okuvuganya nga nte ensi egguddewo. Abaana baffe babaddewo akabaddayo ku masomero tumanyi bingi bye bayiseemu era bakitegedde abazadde kye bayiseemu okubabeezaawo maka matono nnyo agatabonyebonedde mu mbeera ne golaba nga ogalaba manene naye gakiwuliddemu kubanga obulumi bw'omuntu businziira ku sayizi kwaliko. Bw'obeera munene era n'ebizibu biba binene, obeera mutono bw'otyo n'ekyo buli muntu yenna alina kyakyafu kyayigiddemu n'ekyo abaana bano nga bazzeeyo kisooka ssente zaakaweera ebyo n'okuzinoonya waliwo ezasasulwa edda si gumu ate nno ezo ne zifiirayo abazadde ne baddamu ezo ne zifiirayo uniform zibaleseeyo n'olwekyo muzadde bagenda kwenyigiriza n'ekyo tusaba abaana abo nga bazzeeyo mu masomero basome n'ekirabo naye nga bwebawumulanga bayige kati okukwatiza ku bazadde baabwe batya kubeera mu mirimu gy'abazadde baabwe bajje babatuma nze ndabye abaana nga bali ku maduuka g'abazadde baabwe abaana nga bali mu nnimiro n'abasinga bafuuse batembeeyi era byonna kugamba kijja kuba kizibamu bajjayo naye kugamba ekino nti abaana n'abazadde baabwe bayige okubayigiriza embeera etulaze nti twalowooza nga abaana balina kubeera ku ssomero tubadde nayo emyaka 2 nga tebasoma ate nga naawaka tebakola kyo kitulage nti mudda kiyinza okubeera ekizibu gye tuli ensi ezikulaakulanye ensi nga Japan n'endala zivudde wansi nga zinywezeza omugigi gw'abaana balaba beerongooseza ebibiina bakola buli kimu nefuwano ffe tulina abaana tulina n'abalongoosa ebibiina naye ng'abaana tulina abaana abakulu osasololera abasekenderi n'abalongoosa ebibiina abaana abakulu ekyo nabo babunafu bwe tusiga mu baana abo ebiseera ebijja ate n'olaba obunafu obwoyogeddeko Owekitiibwa nti osanga n'omwana ng'amanyi nti lumonde bamulima mu katale nti watermelon bagirima mu supermarket era bamanyi amata gava mu fridge kakati ebyo byonna tulina okubiyigiriza abaana baffe baba tabiyigirize buli muzadde ansanyusa akyogerako bana eno generation etufuddeko naye okujjawo nga tugitaasiza nga bweba efudde kale tugiziike naye tulina okugisalira amagezi kuba generation eyo naye naffe ejja tukosa kituufu oyinza okuza nti goloka ojja kuba ofudde tojja kubaawo abaana ne bakutundira mu kibanja nina omuntu omu gwe manyi yaziikula bakadde be mu kifo ekimu ekyebbeeyi amagumba n'atambula nago mu mmotoka era yamala n'atabuka omutwe kati kifo kya bbeeyi nno
naye n'aziikola nolwekyo bw'oba totegese baana oba oyolekedde ebintu ebyo kinako abaana bambeereyo batudde abazadde baabwe mu maka g'abakateyambe nalukolongo kuba bwe balowooza nti ebulaaya olwokuba balina amaka g'abakadde nabaana abakadde gabatwale nalukolongo ne ebyo byonna biva mu butateekateeka baana bulungi ekyo tusaba era abantu omulanga gino mwaka gwe tugendamu twongere okubangula abaana baffe n'okwetereza. Tuyambiddwa tutya kati nga gavumenti y'e Mengo okuzza ennono ku ttaka ddala ekomerewo ddala ku musingi guli? Omulimu gwaffe katutandisewo kye tuyita ekyoto. Ekyoto tutulira n'abaana baffe ne basobola okubeera nti basobola okusomesebwa ebyobuwangwa baffe. Nzijukira ekyoto jjajja tutegerako engero ensonge ebikokyo akati tubizizaawo era tusaba n'abaami ab'amasaza n'ab'amagomola kutendera gyonna egy'obwakabaka basobole okuzzaawo embeera eyo. Yesebo Christmas ennungi ow'ekitiibwa n'omwaka omujja ogw'essanyu. Nange era mbagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja ogutaliimu nnyo bunkenke. Kituufu. Nga buno bwe tubaddemu ate abantu tusobole okuddamu okukola n'okweyagalira mu nsi yaffe. Toyanza ne tukyazaako eno. Nange nsanyusa okulaba eno mu kyalo kyaffe. Ennimiro tutakiveera kirambo ekyo ebyokulya. Sipinaki. Era nkubiira abantu omulanga buli alina asobola okubaako waakwata mu kyalo mu bantu oba mu bakadde be addeyo eka abayambeko. Ekyo bwe tunaakiyambako tujja kuddamu okuba n'amaanyi gaffe ge twaba nago ng'abantu b'omu Buganda wano. Amiina.